weewaawo tukwaniriza mukwano gwaffe nate mu vidiyo ya leero. Ku luwedde vidiyo eri eyaggwa baatulaga ekyapa na biki ebiri kiriko nga tutandikira maaso eno n'otugamba kyenzijukira nti kwaliko ekyapa kitandika ne Uganda Registration of Acts Special Certificate of Titles, kuliko district mwekiri, kuliko county mwekiri, kuliko block number, kuliko siiru, ne tugenda ku part 2 eyali part 4, part 1. Part 4 eyoleka ekyapa kitudde ku ttaka kyapa ki neera ne basayiningako. Lamusa kubatulaba ogende ku part 2. Banange abawagizi ba KPJ Dream Goals Consult ba client ba KPJ Dream Goals Consult mwabasinga. Kati nno nga mumaze okusinga tubajjukiza nti KPJ Dream Goals Consult Limited etunda ttaka ate nga lya byapa. Tulina ettaka mu bitundu ebyenjawulo. Tusangibwa wano Kawempe okulina na ofiisi za NIRA. Tuli ku ssimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Era nga bw'oba oyagadde ettaka katugambe olyetaaze ku Hoima Road, tulina e Busunju obukadde 7 bwokka, ploti ya 5 ku 10. Busunju Hillside obukadde buli 5, ate nga Busunju Farmland ku bukadde 4. Tukkiriza ekisasula mpola tutuukirire. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, egwenda ku Mansimbi n'omukulu tugende mu maaso. Kati tugenze ku part 2. Part 2 ey'ekyapa ekwatagana ku ownership. Obwannannyini. Ne page eno bako seal jukira page gye bakubye seal gye bakubye ene fulumi eyina fulumira mu page eno bw'ogi kuteeka ku ewasooka eyingira paka ku page eno walupapula lwerumu tuterabira kubako date and time of registration or registered in ZD ettaka lino n'essaawa mama nga babigenda wala kino official document. Kubako ne kyetuyita instrument number. Instrument number eno ya mugaso ki? Instrument number eno bw'ogenda mu land n'oba otagenda na mannya go, ogenda n'eno instrument number n'omanya transaction zizonna ezaakolebwa ku kyapa ekyo. Yes, instrument number eno yabasaveeya nnyo abantu abakola ku byapa ne ba lawyer. Yes, tulina ownership, obwannannyini, owner's name and address. Wano wagenda waani nannyini, ani nannyini ne address ye. Ennaku zino ebyapa bya kakati bateekawo n'ennamba yo, ne PO box number yo. Abange PO box number zikyaliyo bazeetaaga? Bazeetaagira ddala. Kati gwalowooza okufuna ekyapa PO box gye bayita postal address, ezo ezabanga eza posta, akasanduku ka box, akasanduku ka posta. Kati ebyapa ebirala twalinako kyebayita ebyapa twalinako kyebayita plan. Oli wa kikaaki kubanga kyali nnyo mu Buganda. Kati nga Baganda babuuza oli wa kikaaki. Jukira ne taata bamuteekangawo son of gundi okajukira. Kati ekikyalina nnyo makulu kubanga nja kiguza omuteeso atalina kika. Bateeso balina ebika. Bwe muba muyina musonyiwe. Ne kubeerako ne signature of registrar. Wali eyasoose okusayininga yabadde ku part 2 yasayininze yabadde ani? Commission of Land Registry. Kati wano part 2 signature of registrar. Nkafunye nako. Kati n'ekirala atulaba ayinza okwebuuza kati ate
ekyapa wenkigula nga kyayiikeemu nenkigula kyonna bankolera ekyapa ekipya oba bakola batya ku patent ya ownership? Bw'ogula ekyapa n'okitwalayo kitransparent. Kimuli aguze ekyapa ettaka lya Joel. Yes, sir. Kati njagala bakizze mu mannya gange. Yes, sir. Tebakola kyapa kipya. Otwalayo ekyapa kyo kino kyennyini ne basazaamu erinnya lyo ne ba registra. Jjukira yali asayininga ku luli n'akawunta sayininga asazaamu erinnya lyo bwe baba bamukyusa tumunoonyaawo awo abeerako kyokola bebimu bibaako ne signatures nga za njawulo naye nga be ba registra naye ono akawunta sayinizo akawunta sayinize wano wasooka ne wano ng'ataddewo erinnya lyo ataddewo deeti gozzeemu okuregisteringa n'ateekawo instrument number n'ateekawo erinnya lyo oba amannya gammwe n'addamu n'asayininga. Jjukira wali wagula akawunta sayininze akikansolinze so tebakola kyapa kipya basazaamu erinnya ly'oli abadde nannyini kyo ne baddamu ne baprintingawo eryange. Ndowooza ddi lwe tukola ekyapa ekipya bijja kubeera mu vidiyo. Kaakati paati eddako paati eyokusatu ekyasinza okunyumira abangi kubanga kyekiraga nti olinawo paati eno yeraga nti oli wamuyingira tewamuyingira yesinga okunyumira abasabeera. Kati paati eno tugituuseeko teweerabira nti neno paati neno page kubaako ka QR code scanner akalaga information eri hidden ku page nti tosobola genda n'ogiforginga. Yes, sir. Tugenze ku part 3. Part 3 kubaako ki? Part 3 kwe kuba kyekuyita deed plan. Ke kasaziddwako akalinga maapu tukaita deed plan oba print osobola kaita print oba deed plan. Kati deed plan eno ebeerako ki, print eno ebeerako ki? Ekisooka ebeerako office ki ekoze deed plan eyo nti kati for example Luweero Ministry Zonal Office ne kubaako Nakaseke district ettaka liri mu district ki liri mu Nakaseke district mu Bulemeezi county ku block bweti plot bweti obadde okimanyi nti ekyapa buli page y'ekyapa kubaako future ya block plot ne district buli page bibaako kakulu netuba nekyetuyita dimensions ebipimo byekyapa ebipimo by'ettaka ebipimo by'ettaka kati nga bino ebipimo by'ettaka biri mu meters ebyapa ebifuluma kati biri mu meters era bakikuteerawo wano wansi okumanya ekyapa kino kiri mu bipimo ki. Jjukira tulina ebipimo byanjawulo, tulina meters, tulina feet, tulina centimeters, tuwulira fuuti 5 ku 10, tulina fuuti naye egyedda byali mu fuuti ebyakakati biri mu meters. Kati twasigaddeyo obusigalizi mu fuuti twasigalirayo dda nti ffe gye tutegeera kati olina okonvatinga mita zino okuddamu okutuddemu mu fuuti otegeere kyo mu lulimi lw'otegeera. Tebakuleetera ekyapa kyakakati nga kiri mu fuuti nolowooza nti ekyakakati kyebakakola kati kirina kuba mu meters because meters system eri mu meters, so teri mu fuuti. Fuuti ffe twasigala tuzoogera
ekyapa kino kirinamu obusaze mu gundi zino mulinamu obusaze obukuliko numbers tuziyita grid lines. Yes, naye ate waliwo ekisinga obukulu ku kyapa kino wansi waliwo emikono ebiri. Ebyapa ebikadde prints enkadde kwaliko omukono gumu, ebipya kuliko emikono ebiri, kuliko omukono gwa cartographer. Kitegeeza ki? Cartographer akola ki? Cartographer surveyor bw'atwalayo file, cartographer yaginterpretinga n'afulumya ekyo ekiri ku ground surveyor kyamuwadde n'akiteeka mu yakizaalira mu lands n'akiteeka ku print. Ye cartographer yakulotinga, alina okusayininga waba akoze ensobi, alina okusayininga n'ateekawo ne date nti nze nakikola nkyekakasa, n'ateekawo ne date. Kati commissioner of surveys and mapping n'akakasa ebyono yalinanga yakulira ono ye supervisor. Era nti ono bw'amala okusayininga n'akakasa nti byenkoze byebituufu. Kakati bwe ntunuulira ekyapa kino ate ndabawo wano akantu akali mu red kano kategeeza ki? Akantu akali mu red ako kakulu nnyo. Eno ndabayo buno buli mu black, kano kali mu red lwaki? Akali mu red kakulu nnyo ye ploti yo otudde. Bino byonna ebiddugavu balirwana. Kati akamyufu kano yenze era mubamu obunene bwo mu hectares ne plot number yo, so ng'omanyi abakuliraanye nabo bwe bali ku 0700 34 10 ne 0757 62 92 KPJ Dream Goals Consult Limited abasangibwe Kawempe kulina na office za NIRA. Osobola okubakubira ku simu ezo nga weetaaga ettaka nga lyabyapa byokka. Kati wuliriza, balina ettaka ennakaseke farmland ya bukadde 3.5, balina nawo obukadde 2.5, balina ne ploti endala za bukadde 5. Osobola okujja n'osasulako mpola paka lwofuna ettaka lyo. Mukwano gwange tukkirize video yaffe eddako tukole part 3 ne part 4 tulyoke tuve wano. Teweerabira ku subscribinga.